Ebigambo bino bikulu byaliwo gye buvuddeko nkwegayiridde nnyo. Video gimpere like sooka obiwulize katono nnyo nkomewo nkubuulira ate ebyama ebizito ddala. N'olunaku olwaleero nzize okubabuulira nti kajjuutuse Uganda oluvannyuma lwa Amerika okusalawo nti egijje ku lisiti y'ensi zeewa obuyambi. Awatali kwetemamu bannabyabufuzi b'ekibiina ekiri mu buyinza ssaawa eno mu Amerika abakulirirwa Donald Trump basazeewo nti tewali nnusu ya mu Amerika yonna gye bagenda kuddamu ku wansi nnaku nga Uganda yeekulembedde. Kino ekisooka kivudde bo kye bayise mu lulimi Olumerika wasteful expenditure, nti essente yonna ebigikibwa, jjukira essente eziweebwa zijjibwa ku miwoomusolo, zibinikibwa mu miwoomusolo owa Amerika, tezirina kye zikola nga ziweerezeddwa mu nsi ennaku nga Uganda. Kino si kyekyokka nkugambye, mu lugero lw'ekuba omunaku tekya, omanyi omunaku enkuba emukuba neyeerabira n'ojjijja mu nviiri n'emukwatira, kaakati butukeeredde. Mu puroguraamu eno ngireese okuwanjagira bannansi wenna gye muli nti okutandika n'olunaku olwaleero bw'oba obadde olina akalimo ennaku etutuukiridde ogenda kukakwata bulungi. Bw'oba obadde olinayo akasimbi k'enkalira ng'obadde okalya kivubi, okutandika n'olunaku olwaleero kakwate bulungi. Naawe bw'oba obadde olina omulimo nga banno bakozesa nga tobasasula, nsaba okutegeezaako nti tebukeeredde bayinamu bokka, bannabyabufuzi bokka, wabula bukeeredde n'omunaku oyo gw'okozesa, kubanga essente zonna obuwumbi obuwera 8 obwa dola, $8 billion bannakibiina ekifuga ssaawa eno awatali kwetemamu babiri bokka be bawakanyizza nti tebaddayo wa Uganda buyambi. Kati ebyo biwulidde obitegedde bulungi nnyo era nkakasa obifunyeemu. Wabula nga sinabakubera nga ntandulula ku bigere n'okubuulira lwaki ebigambo ebyo tubikomezzaawo. Eggwanga erya Amerika okusalawo okukamirika ne bagamba nti kaberubaale kabe Katonda, Uganda tugisangudde ku maapu mu mawanga ago amawejjere agabadde gaweebwa obuyambi. Kati ogenda kubeera ng'ensonga ozitegeera bulungi nnyo. Ntambula na Hajja Budu ye musomi w'edduwa ow'ebbaluwa gwe mmanyi, era kayingu oyo ayigiriza abalala bonna abasomi b'ebbaluwa mu ggwanga Uganda nga y'abasomesa. Abali Uganda ne bweru wa Uganda mwenna abayamba mu nsonga ebizibu bya buli kkala. Kati mpuliriza bulungi. Akatambi kano koolaba ke kamu ku katambi akazaalidde bannayuganda ebitukula Makayi byazaalira ku nsiko. Wabula si bannayuganda bokka, ne poliisi yennyini eya Uganda kagireetedde obuzibu obutabangawo oba oliawo bukya lubanga lwa mmindi. Kaakati nno akatambi ako koolaba akalimu abavubuka abambadde ebya yero oba ebya kyenvu abaagenze nga bakuba buli munnayuganda yenna okwetoolola Kampala nga si mulundi gumu wabula emirundi giwezeeko. Kaakati nno bannansi ne beekolamu omulimu, omu ne bamuvumbiikiriza ne bamukuba kyenkakasa yafudde. Kaakati nno ebyaddiridde ng'amaze okkubwa. Sooka owulire bino. Uganda poliisi evuddeyo n'egamba egenda kukwata buli munnayuganda eyeenyigidde mu kkuba omulenzi eyabadde mu kikoosi nga babba bannayuganda olunaku lwa jjo. Mbaleetedde zi vidiyo zombi nga babba era nga bamukuba. Wuliriza, buli awagira omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu batina buli munankyukakyuka ngenda kusaba onyigiza olugaluma eno vidiyo. TikTok ejja kuleeta abantu bonna bafole ngo bampereko ka vidiyo kano. Laba eno, weetegereze bulungi zi vidiyo zino ziri 2. Emu nga babba nga n'okkuba bakuba. Kati bannayuganda ne beekyanga ne bakwasaako omu yoono wano nga bali mukuba. Uganda poliisi mwabaddewa nga abavubuka bano bakola effujjo ku bannayuganda. Abavubuka abali mu ghetto baanamu abaweebwa omutwalo mugenda kufa. Bannayuganda bali mu nkyukakyuka. Bannayuganda baagala kweggyako bufuzi bwa nnakyemalira. Kati mwe lwaki mufuuka omuwendo? Lwaki mwenyigira mu bintu ebigenda okubassa? Kyemwagala otugamba bino temubiraba? Kyemwagala okutugamba mmwe temunyigirizibwa abavubuka? Bannayuganda bali mu nkyukakyuka era ngenda kusinziira wano neebaze buli munnayuganda eyagaanye okwenyiga mu kaluuka NRM. Era buli gwe mulaba eyalonze yasoose kusasulwa.
tukwataganye bulungi. Bannayuganda bakambwemu, bavubuka bannange muve mu bintu ebyokukola ku bannayuganda bannammwe effujjo, kubanga ffenna tuli mu lyato lyerimu. Kati tunuulira ono Gaayi afudde, yakubiddwa n'afa. Kati poliisi evaayo egamba mbwegenda kukwata buli kinoomu eyabadde mu katambi ng'akuba omuvubuka ono, mwabadde wanga bo bakola effujjo ku bannayuganda. Otyo nkulamusizaako mukwano gwange angoberera, weebale nnyo gy'otuusaako engalo. Agange nze Eke Master, kakati mmaze okubeera nga nteerera mukwano gwange ampuliriza. Ebigambo bino bikulu ddala, njagala ompulirize bulungi, kubanga saagala kufuumuuka, saagala kuwenyuka, saagala kupapa nnyo. Tutambule luta ku luta, tutegere ensonga zino. Nga waakalaba abasajja oba abavubuka abalina amaanyi, abakyali abato, abali mu kibuga Kampala, era nga bano omulimu gwabwe bakwatagana ne gavumenti. Bwe ngamba nti bakwatagana ne gavumenti, kitegeeza bakwatagana n'abakuumaddembe, era bakuba bannansi, tewali muntu n'omu afaayo, boogerako bwogezi. Oba oliawo ne basiigawo n'ekifaananyi nti buli abaakubye bannansi bakwatiddwa, era nga gye buvuddeko bwe mwalaba nti abaakuba abantu baatugamba babakwata. Bwe baba nga babakwata era ne babatuuza ne bababuulirira oba ne babawooninga lwaki ku luno, era kyazzeemu nga bambadde ebyambalo bye bimu ebya NRM okutulugunya bannansi. Ono gwolaba musajja Munnayuganda, era bangi bamutwala nga oba oliawo omuntu aliawo jjajja bbaamu, naye amazima gennyini amatuufu laba omulimu gwakola gwe nnyini. Era ono ye musajja agoberera ebigenda mu maaso mu nsi ye, n'aga nti nyina okubeera nga nange ntuukiriza obuvunaanyizibwa nga Munnayuganda omutuufu. Musajja ono we Nakaseke, jjukira nti ku luli yalinnya bulungi nnyo n'ajja mu kibuga Kampala, era n'asonda ettaffaali ery'okubeera nga liyambako mu kampeyini ez'okubeera nga tunoonya obuwagizi National Unity Platform n'okwetolola eggwanga lyonna nga tunoonyeza akalulu kaffe Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo asobole okubeera ng'akulembera eggwanga Uganda omwaka 2026. Kati omusajja ng'ono afaanagana bw'ati, ayambadde bw'ati, bw'abanga asobola okubeera ng'alina omulimu gwe era ng'akola nga ne ku kyalo bamwogerako birungi byereere, omuvubuka ali mu Kampala, lwaki okola ogw'okukuba, okubba n'okutta ng'ate kisinga okubeera nga kitwewunyisa bakolagana n'ebitongole ebikuumaddembe okutulugunya bannayuganda, ate nga bye byandibakutte okulemesa okutulugunya bannayuganda. Mwenna mukimanyi nti Afande Damulira y'omu ku bakwatagana n'abavubuka bano abatulugunya ennyo bannayuganda, ababba bannayuganda, abatuuka n'okubeera nga babamiza omuka omusu. Kati butereevu nnyo, njagala tusooke tuddeyo emabega katono nnyo, wiiki emu emabega ku byali ku NUP bwe tubivaamu, nkomewo nkubulire enkuyanja n'enkuyanja y'abavubuka abalayidde okufa n'obutanyagwa nga bagamba nti Mwami Museveni balina okubawa ssente zaabwe, era mulimu ne lisiti ey'abo abazze nga battibwa mu ggeto. Kyokka ng'okusinziira ku mwogezi ono ayogera ebigambo bino alaga nti ate abadde bajja babatta be bano bennyini ate ababakumamu omuliro ab'ebitongole ebikuumaddembe oba bayite ba security operatives bakulembeddwani. Era lwaki tuddeyo mu Afande Damulira mu nsonga zino, kubanga yali mu ghetto structure, era abavubuka bano bagamba gwe babeesingako okukola byonna bye bakola, era nga mwawulidde nti Afande Damulira era y'omu ku bali mu buvuyo obw'omuvubuka Doni Kulisi ono agenze ng'anyaga buli Munnayuganda essaawa zino eyaddukidde mu ggwanga erya Germany nga ku nsimbi ya Munnayuganda kweyagalira, era mukwano gwange ampuliriza ng'akozesa abasajja abo abali mu bitongole ebikuumaddembe. Kansooke nkuzzeeko emabega wiiki nnamba bwe tuvaayo tukomewo nkutwala lutereevu nnyo mu lwogooto luwaawaaka. Akalaga omusajja ayambadde ebiziina nga n'enviiri alina z'abalaasi ate ng'ali mu ngatto, eyaze ku kitebe kya Nuupu n'awaayo ensimbi z'okuyambako ekibiina mu kalulu ka 2026. Mpagira kyabo omwana w'embogo. Ebibuuzo ebingi ebyabadde ku ndabika y'omusajja ono bye bituwaliriza okubissaamu engatto yogayoga kyetumese muto mu disitulikiti y'e Nakaseke. Taddewo mu sisaweze egy'obukulu 28 tumusanze mu ngoye nga nazo njulifu ku mulimu gw'omu butongole ogw'okukuba amataffaali, era nga boolaba n'abaguzi babaddewo. Musisa oluvannyuma ataddeko akajoozi kaako ebituli ke yagendedde mu Kampala. Olwo n'atweyanjulira nti muzzukulu wa Mugema era mutabani w'omugenzi John Kigundu tannawasa era tannazaala. Omulembe Ssaabasajja agutuwa obuyinza bwaffe, ne lwakuba tukyayina nti oli akuwadde ebitaano dduka, era Pulezidenti yatugamba natugamba ffe batukozesa bukozesa. Omulaasi wadde nga wamulaba mu biziina, omutwe gwe teguliiko kamogo, era agamba nti mu mataffaali muno mwe yajja ensimbi ze yawaddeyo okuwagira ekibiina kye ekimusula ku mutima. Nze guno omulimu nguluddemu gwe gunkuzizza, nazuukanga ssaawa 7 ogw'ekiro 6 nenja mu kyombe muno nenkola.
nga mpadde Kyagulanyi ekyokulabirako nga yatugaa teriyo mulimu mubi ziti abaana bangi basomye naye oyinza okutuuka okukola omulimu naawe obirabe by'ennaku zino oli mwana waani. Ensimbi ze yawaddeyo tazoogerako nnyo wabula agamba nti ekyasinze okumusanyusa kusisinkana principal wa Nuupu Kyagulanyi Ssentamu Robert maaso ku maaso ate n'amwebaza olw'okudduukirira ekibiina. Okumusanga okumubongako nga kinaye nga ye agamba kulu ddala naga muleke Toto Walodi agende ize sente tujazireka President Kasai yasiimye namwe mwasiimye bayizayo nja kwebaza bannamawulire mwenna. Agamba mulabi w'amawulire naddala amasengejje naye kyatagenda kwerabira y'engeri bannamawulire gye babatimpulamu nga bakola omulimu gwabwe mu kulonda kw'omubaka wa Kawempe North gye buvuddeko. Byali bingi nga tunuulya akaluke Kawempe empuyanga amaanyi gampedde munene nasooka neebuuza mu mutima nzekka eŋŋamba bino bye tulaba tunaasobola bazze boogerako abakulu ba poliisi ab'amagye naye tusaba abakuumaddembe naffe kubanga Pulezidenti Kyagulanyi waba atambula atugaa tokuuma nze n'oli mukuume tosobola kukulembera nsi nga tolina munnansi ate batugamba ffe bamufuna mpola boolaba bakola gino emirimu gyaffe ffe tusinga okugula okuteekako Uganda ettaffaali eddene. Newankubadde musisiba omutunuulira kyangu okumuyita omuyaaye abawangaala naye bagamba nti muntu mulamu nnyo. Musajja wa mirembe, musajja mukakamu, musajja atalina buzibu n'abantu. N'akwata n'ettafaali n'aliwaayo era nze n'abadde bano ne mulaba ku ssimu ne ŋŋamba ono baba musi nga kirungi okuba n'omuntu ow'obuvunaanyizibwa bw'atyo mu disitulikiti yaffe. Buli muntu abako gwe yeegomba ne Musisi agamba nti ng'oggyeko Kyagulanyi ennyimba z'omugenzi Paul Kafeero zimukolera amakulu. Yagamba nti ensi eno gy'olaba ekanudde amaaso ogamba eneebeera etya. Olw'okuba omulembe guno Kabaka yagukwasa bavubuka ne Musisi yeenyumiriza nnyo mu kumanya ensibuko n'obuwangwa bwe. Kati ate ffe Ssaabasajja amala tukwasa omulembe n'emisambwa ne gitukkako ganda wange obulamu ne butuwoomera tambula tuzimba. Ku ntandikwa y'omwezi guno ekibiina ki National Unity Platform kyatongoza okusonda ensimbi z'okuwagira emirimu gyakyo mu kalulu ka 2026 era abantu ab'ebiti eby'enjawulo balabiddwako ku kitebe nga bawaayo buli omu kyasobola. Kakati nno muganda wange Kakeeto ebigambo bikutte wansi ne waggulu eby'abavubuka abafudde ekyonga abafuuse ettabbu okugenda maaso n'okubeera nga balinyirira eddembe ly'abantu okubatulugunya okubabba n'okubeera nga kumpi babattira ddala era nga batuze nga tulaba mu mboozi zaffe ez'enjawulo zenze nga nkolera wano ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka. Wabula bino byonna nga bigenda maaso tebitandise kati tebitandikidde wano nga bw'obiraba mu bavubuka bano nga bambadde ebigoye bino ebya NRM ebiriko ekifaananyi ekya Mwami Museveni nga yambadde enkoofiira. Ebintu bino mu ghetto bizze biviira ddala mabega era nga boolaba omuvubuka ono bali maziga mayitirivu nnyo era ng'ono akakasiza n'ategeeza ensi nti bangi bazze battibwa mu kimugunyu. Mpuliriza bulungi, bangi bazze battibwa mu kimugunyu era nga baani ababatta kati ogenda kuwulira nga akakasa ensonga eno era lwaki abavubuka bano bavuddeyo ne baga nti ekimala kimala kubanga naffe tuli bantu twali mu ghetto nga twekolera ebyaffe ne mujja ne mutuyingiramu. Wabula mu kutuyingiramu bangi mwatufunisa obuvune naye nga mwerimbise mu kubeera nga ate mutuyamba. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkunyuire nti abamu baafa, atali omu, abatali babiri, abatali basatu, naye nga kisinga okubeera nga kikwewunyisa mbu ate abazze nga batta abavubuka bano babamanyi. Ne kinzukiza Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza
n'agamba nti oli gwe oli ghetto youth ki akolagana n'obusajja buno ne bukukozesa ku myaka gyo ngolooza nti gwe omu ku bo naye ku lasti ne bw'onookola oddagala kaabe lubaale kaabe katonda k'osaddake maguja k'osaddake yize ezeva ebwamba ne kyaggwe obusajja ku lasti bujja kuwanika. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja oba abavubuka bennyini ab'omu ghetto be tulabye nga bakuba abantu bannayuganda ne basalawo ne baga nti naffe tuweekolemu omulimu kasita batuyingira mbwe papa gwe tufundiikiriza oyo tumumize omukka omusu. Kaakati nabo bali mu kukaaba twawa nga ntulege. Maama essuti zirandiwulire ebigambo bino bakaaba twawa nga ntulege taasulayo taasibewo nga yabali ku mumwa naye nga bino byonna okusinziira ku mawulire galaga bo bennyini baakwatagana n'ebitongole ebikuuma ddembe wabula kino nga baakikola emabegako emyaka egiwezeeko naye nga kyali kizze kikolebwa mu nkukutu era nga ffe tetwasooka kubeera nga tubuuka oba okubeera nga tutegeera ebintu bino we tubitegeeredde nga kiri leeti era nga bano abamu bamaze okubeera nga batugumbulwa bamaze okubeera nga battibwa wadde nga mwami Museveni agamba nti mu ghetto yateekawo structure ezigenda okubeera nga zikwata abantu bano zibabudeebude babaterewo n'ensawo mwe banajjanga ensimbi okukola emirimu nga bakola ziguruupu okubeera nga beekulaakulanya wabula byonna nga bigenda mu maaso wadde byogerwako bano ab'omu ghetto bagambye mwami Museveni ne regimu bakoze mulimu gumu mbu gwa kubatugumbula era bano bagamba baagala ssente. Biwulire ekasooke mbabulireko katono nnyo eno emalayi yange yenze mu birumba amadikato ekitegeera era ne byenyogera era ne byeŋŋenda okwogera esita bimanyi kubeera mmanyi newontuusa wa genosale egenosale amanyi wanumanyi mu birumba amadikato nenze golaba nakutuka bakaboni nagenda nakutuka bakaboni ewiki nkozesa eddagala lya ssente mmeka sikyasobola nakwekolera nganze wanumanyi yiyo bagikola ennyini bagitwala mitwalo 5 segeera nemwe mulowooza bamenyi kozesa ssente mmeka oba nkola mulimu kyessaawe sikyasobola sitwalde ekintu kya kirameka 2 okyokaa Mustafa takimanyi gwe komanda Mustafa tokimanyi komanda Shimu tokimanyi madamu Esther tokimanyi ekyo tokimanyi ekyo tokimanyi madamu Sheni tokimanyi banange mwana mwagala tusooke kumala kuddayo mweri mbeera ya kisiru okitegeera mwena mukimanyi mwana okitegeera mwena mwagezaako kye mwagezaako ne mugaba muntambuliddeko okunkubisa ekiswetano wange ne mutanzijanjabisa ne mwe mulowooza kyammala ku bbanja tenalimba banja balimba banja kinene ekyokunkutula bakaboni oba ekyokuteekawo foundation gye mwatusaba kubanga first of all temwatugamba nti no tutandike bizinesi tino yaki bufe tubeerewo nga ffe ba bizinesi man mwatugamba kukola foundation eba kyenjogera nnimba waliwo ayinza okiwakanye batugamba foundation it was foundation esegere buli kimu kimala genosale President Museveni ekirungi ffenna tuli bavubuka osegere tuli bavubuka mwana zemanyi wanude tugenda keera wanude gaye muntunuza mu kamera simanyi obaza TV ki obaza TV ki tugenda kusanude bambuze nze ekimanyi n'ettaano abasajja abafudde bangi komanda Ibula 00 number 1 yafa ate nga manyi ekyamutta kimanyi ekyo Mustafa okimanyi kino kyokedde leero kitegeere Mustafa manyi ekyatta komanda Ibula komanda Baraka teyafa Bright teyafa mwagala twogera abasajja bameka nange mwagala soke kumale kupande neme kulya ku ssente yange mwana mupe ku ssente mwana abona awo wennyini wentandikidde vidiyo eno oba wenzijidde okazza mu lulimi Oluganda kubanga abasinga omuyayi olulimi olwabadde ayogera oba oli awo temulukwasa bulungi amanya bampita ayitawa tewali kisinzitu nsooka okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti weebale tubuusa yadde nga abamu ku ffe
tulinganga nswera. Enswera eyingira omulambo oba eremera ku mulambo paka mu ntaana. Bageto yuti abamu kino kankibabuulire, mulinganga enswera kubanga temuwulira. Mujja maliriza muziikiddwa mu nziika embi ennyo. Ekisinza okunsanyusa mu eno vidiyo, omuyaayi ono abanja obwenkanya, abanja okusasulibwa, yakozesebwa General Sale, n'akozesebwa General Damulira, n'akozesebwa ne Museveni, ne bagaana omusasula. Baamufumita ekiso, alina n'ebifaananyi biibyo, naye ayogedde banne abaafa. Kitegeeza mu kulya mu ngalo za sitaani, akimanyi nti sitaani okumala okulya mu ngalo ze, senkiyuye oba weebale okwebaza, akutta busi. Ayogedde amannya ga banne bonna abazze battibwa, naye nga battibwa mu kukolera gavumenti, okukola obwakifeesi. Kati kino kankibabuulire, omanyi ebintu ebimu abantu mbeera temumanyi. Omuntu yenna okukola ekintu kye bayita eggaali, oteeka okuba olina maintenance yaakyo. Era ennamba ennene ebeera ku ggaali eba erina okuba ng'erina emirimu ng'ekola. Kati mu budde bwo katugeze omuyimbi, abaana ennamba esinga gy'aba atambula nabo ku ggaali balina oba nga bakola. Kati bano abantu ba NRM bwe batulaba ku nuupu era bwe bakuwamba bakukwata ne bakubuuza Kyagulanyi akusasula ssente mmeka, naye ng'ate ayita Wanjocha Holding, Edi Mutwe asala nviiri, Akireewo alina omulimu gwe, Nobert aliho akuba t-shirt ne baleti n'emirimu gye emirala. Ffe tetuli bakireereesi. Kati Sale Musale ne Muwoozi ne Museveni bayagala okukola eggaali naye nga tebasobola girabirira. Tayimu etuuka ng'eggaali erina okwesasula. Eggaali yeesasula etya? Mwali mulabyeko omuyimbi omu ng'eggaali ye enyakula amasimu era ng'ekuba abantu. Kitegeeza abo abatabasasula, yadde ng'oluusi abamu ne basasula bali ba top. Kati bano abalala baba balina okwesasula. Okwesasula kwe kutya? Timugenda mu bivvulu n'ovaayo ng'essimu yo bagitutte, ng'eggaali y'omuyimbi mwe muli eyasaze ensawo yo oba eyakubye okubba n'amaanyi. Kati bano abaana bagenze Kololo ng'ennamba ennene ku 100 ng'ensanvu lirina okwesasula kuba ssente baziwa bakkomanda, ate zituuka mu bakkomanda olwedde konekita oba bulooka wa State House aba yazitemyetemyeko. Zigenda otuuka mu bano abaana wansi nga bamuwa omutwalo ogwo tegugenda mumala, asiibeyo olunaku lulamba, alabye akasimu, aba alina okwesasula. So mwakuleeta abaana mu ghetto structure balwanyise NUP naye nga temusobola balabirira. Ne mwerabira nti ffe tulina omulimu, ani atakimanyi nti Njocha Holding. Kati bwenkera ne ngenda ku nuupu mba nasoose kuyiriba. Ate ku Holding gwenjocha ne bwe mmala ewiiki nga siriiyo oba ewiikisi 2 abaana bakola. Nti ngenze mu Ttua, tugenze Gulu, tugenze Arua, tugenda mmalayo wiiki, abaana basigala bakola. Era bankubira nti Tawa tetulina mabaati, tetulina payipo zino za kwokya, waliwo aleeseeyo akalimu ka ddinisa. Naye bano aba ghetto structure be mujja mu Kisenyi, wuyo agambye mwali muyina obbawaayo ku ssente bakole bizinesi, temwabawa ssente. Naye mubayita ne bambala t-shirt ne mubayiwa Kololo ne mubawa omutwalo gubakolere ki? Gwe no ghetto youth ne unyonyo ghetto youth akolagana n'abana abasajja nga president bwe yagambye ye ng'otandika otya.
okukolagana nabo ng'okimanyi battabakwano bo. Kyogamba omutwalo ogumu gukwerabiza banno be bazze batta. Muzeeyi Damulira, nakikugamba kino. Tosobola kulabirira bageto yoti. Tosobola. Ne bw'olibawo obuwumbi bumeka nagamba abaana ne wonaabawo akawumbi kamu era ku makyo jjawulira nti anyakudde essimu. Kuba tomubuulidde akawumbi omuwadde kaaki. Agenda kukavimba, akalyeko by'akalidde, akacyakale, yeeyagale, mu wiiki 2 wiiki emu ng'ali ku street era anyakula masimu. Naku 2 lunaku lumu ajja kuba anyakula masimu. Kubanga tomubuulidde. Ffe twagenda ojoyininga Kyagulanyi tuli Bannayuganda. Twalina emirimu gyaffe era tulina emirimu gyaffe. Kubanga era we mutuwamba, mutubuuza Kyagulanyi akuwa mmeka? Talina zaatuwa. Era tetwetaaga kusasulwa. Kubanga bwe tunaabanja ssente nti twetaaga kusasulwa, tugenda kubaako price tag, tugenda kubaako bargaining ki? Tugenda kubaako omuwendo. Kati abaana ba ghetto wabateekako omuwendo. Okitegedde? Damulira. Abaana wabateekako omuwendo, wabagamba ogenda bbawa ssente. Kati obawa omutwalo ogwo. Yensonga lwaki ffe mutukola byonna bye mutukola ne tumala ne tudda kuba tetulinaako price. Tetulinaako muwendo. Kyagulanyi talina ssente ze yatusuubiza. Era yenna ajja mu Nuupu ng'osuubirayo ssente teziriiyo. Ffe twagala kuggyako Museveni na gavumenti ye tweyagalire mu ggwanga lyaffe. Kati gwe ghetto youth yenna teri muwendo gwa ssente abo basajja gwe bagenda kuwa weeyagale oba gugenda kyusa bulamu bwo. Kubanga ne Furufiga juzi wano yavuma Jerusalem Musale n'amugamba nze tompangayo yadde miliyoni 10. Jjajja Ichuli yafa aluluma. Ashibaga Kato alunda mbwa ate embwa sizize. Kitegeeza alongoosa mu kiyumba ky'embwa. Naye nga baamusuubiza ne bamulabisa ne bamuggyako abantu. Muyidiini Kakooza kyali waffe Saanya baamulimba nti bagenda muwa drone 2 bamuwe bangalo bamuwe V8 yevuga empenkoni yeeyagale. Saanya avuga boda ekaddi yetegula yadde emitwalo aga. Gye baamuwa boda beefuula ababbi ne bajja ne bagimubbako ne bagitwala ne bagizaayo. Sitaani akuweesa guno akimisa guno. Ghetto youth baakuwadde omutwalo. Kati essaawa zino fayiro gye babataddeko ey'okukuba abantu n'okubabba bagiyita aggravated robbery. Ye fayiro yemu gye baateeka ku baganda bange bakyali bafe ab'enkyukakyuka. Era muzze mubiraba. Essaawa zino baabalemera. Kati essaawa zino NRM eyagala okupuruvinga abantu nti tebamanyi. Kitegeeza mugenda kukola busibe. Bulijjo tubagamba naye temuwulira. Kati bo bano beerongoosa nti bo tebaabatumye kubba. Naye nga n'okutta babatuma. Kuba kati oyo alaajanye nti baamufumita ekiso. Mwara agirina baabimufumitirawa mu ddiiru za gavumenti. Be baana be bakozesa okuwamba ettaka. Sobbi aliwa. Sobbi teyali wa mu Kisenyi, abaana ba mu Kisenyi. Ghetto youth yenna sikulowooza kwegatta kw'abo basajja. Babi Damulira abalimba. Talina kyagenda kubawa kuba naye tali bulungi. Bw'aba ali bulungi lwaki balemedde mu buyinza? Damulira wabanga ali bulungi ng'era alina nnyo. Lwaki tagamba mukama we bawummule bali ekyo kye baafunako? Kitegeeza nabo bali bubi, bakyabanja era bakyayagala. Kati gwosuubira okutereeza mwebereremu tomukola mwe ba ghetto youth. Kisenyi Nankula Byape Street B13 Kireka Kamocha
Kaleerwe, Kawempe, Nansana temukola era kubanga babasajja Kawaani oyo dogo bw'aba kyajjukira banne bonna be batta kitegeeza ategeera amanye ekigenda mu maaso. Just enjala nsibello budde bugenda kutuuka tweddize eggwanga lyaffe mulekerawo okukaaba enjala mukole muve ku bbala kulumya abantu n'obbakozesa ensobi budde wabulayo butini mubeereemu. Uganda again and again abaana baddamulira bazzemu ne bakikola bennyini poliisi be yakulaga nti yabakwata ne baggalira bennyini be bakomezzaawo ku streets nga beesibye obukookolo bazzemu ne bakikola ne baddamu ne bakuba Abannayuganda ne banyagulula buli kantu ne bakanyagulula bennyini poliisi be yakulaga nti yebakutte ne baggalira bennyini bazzeemu ne babata ne badda ku nguudo za Kampala ne bakola emirimu. Ne ku mulundi guno waliwo ebyakyuseemukko Bannayuganda waliwo gwe bakutte wevi ne bamugamba ssebo mutukubidde ebbanga temugenda vaawo nakyo. Simanyi nti oba yawonye, simanyi nti oyo Guy yawonye. Abannayuganda mwansanyusiza nnyo, Abannayuganda mwansanyusiza. Bwe bakutteeko omu bamugambye gwe ogenda kusasulira. Bano abalala babadde bakyadduka bakuba ono babba ono banyagulula ono basika obusawo ne bakwatayo Abannayuganda omu. Kakati n'abalala kigenda kubawa lesoni. Abannayuganda kino njagala kibagamba mutambule bulindaala. Bagamba okwerinda si buti. Abannayuganda mutambule bulindaala okwenganga abayaaye bano abaddamulira. Mutambule mwenganga abayaaye baddamulira bano bannange temuleka abantu bano bamanyiira. Abaana ne bajja ne bakuba abantu ne banyagulula abantu nga bawerekerwako poliisi ya Uganda. Abaana bennyini be babalaga mu mawulire nti babakutte same guys babakomezawo nga babasibye obukookolo ne bajja ne bakuba abantu ku streets za Kampala. Awo nga poliisi avayo nga akugamba nti aba NUP munnange bagunzi, aba NUP munne bahooligans. Abaana nga bambadde t-shirts ze NRM bagenda ku streets za Kampala nga bakuba abantu. Gwoba oyagala okukakasa nti Uganda poliisi eno ya mazinnyo, kwata ekipande kiwandike jasinga owandiiseko bigambo, kiwandike okuva wano n'okutuuka wali olabe bati bakwata. Ne bano abaana batambulira mu kibinja ne batambula ebyalo 3 ebyalo 4 nga poliisi terina kyenyeze. Kati Bannayuganda bwe muteekolemu mulimu kulwanyisa baana bano bagenda bakuba paka mu mayumba gammwe. Mulina okwekolamu omulimu mulwanyisa abaana bano kubanga poliisi terina kyegenda bawa obukuumi bawa protection. Bwe bakuteeko omwo ne bagamba mulimu abapoliisi abamu abamanyi embeera era bamulese n'akubibwa. Mulimu abapoliisi abamu abakimanyi ne bagamba okay leave baleke bakubeyo omu bamutte. Yes, Bannayuganda mulina okutambula bulindaala. Bannayuganda okwerinda si buti. Mubakube mutambule n'amajambiya mubateme. Bannange Omunnayuganda agenda kukola atya nga amanyiirwa bw'atyo? Omunnayuganda agenda kukola atya ku bibinja by'abayaaye nga bikuba abantu nga bitta abantu? Omunnayuganda agenda kukola atya? Bannange abaana abo temubaleka kuvaawo nakyo. Era nasanyuse nnyo ku oyo omugwe bakutte ne bamuttisa amayinja. Vidiyo ngitaddeyo. Oyo gwe bakubye oyo mukole bwe mutyo bwe mufundirizaako omwo mumutuge. Abaana bano nga bamanyiira. Abaana bano kugambye owanika buwanisi kipande nova just wali mu ttawoli ebwayise ogenda okutuuka ku 3 nga poliisi ekuyodde. Naye abaana ne batambula ebyalo 3 nga bakuba abantu nga babba abantu bali mu mijoozi gya NRM nga poliisi bawa buwi bukuumi bawerekera. Abaana bennyini poliisi be yatulaga nti bakutte ne baggalira be bakomezawo ku streets za Kampala. Abaana baddamulira bwe mulaba ate bajoozi ku makubo bali ebintu by'abantu babba abantu bakuba abantu. Bannange omuntu naakubba nga n'okukuba akukubya bamujoozi nnyo mu butuufu basimanyi na kyamukolera. At least nziba naye ate onkubira ki? Onzibyeko ebyange onkubye. Bannayuganda bano abaana mubakoleko nammwe mutandika oteekawo self defense mwe defending nga Bannayuganda.
we have iko stake ku ggwanga lyaffe. Lwaki omuntu akuba n'akubbako ebibyo n'osigala ng'osirise busirisi? Ne balumba ab'ekabwempe ne babakuba, ne balumba ab'ekireka ne babakuba, ne balumba ab'okuntebe road ne babakuba. Mwe ne musirika busirisi mugana okwekolamu omulimu. Ne Uganda mwabaaki mwekolemu omulimu, mufafagane n'abayaayi bano abaddamulira, mufafagane nabo, mwekolemu omulimu. Abaana ne bajja ne bakubba, n'okukuba ne bakukuba. Bannaye balina omusajja gwe bakubye omugere ku mutwe. Tewaliwo banne ekintu kya jjogo ng'ekyo. Bw'oba onzibanziba naye tonkuba. Lwaki oba onkuba? Onzibye ate onkuba. Abannayuganda mwekolemu omulimu. Bannange mukole selefudi, mukole eggaali. Pulezidenti yabagamba mukole eggaali. Mukole eggaali mwengange ebikoosi byaddamulira. Kubanga tebigenda kulekeraawo, tebigenda kuzikiza. Bano abantu bagenda bakuba ebbanga lyonna. Bannange mwekolemu eggaali mwetaaseeko ebikoosi byaddamulira. Mubakube, mubatte. Mubatte. Kubanga bo bagenda kujja bakubbe, bamalirize bakutte. Bano abaana tebalina kisa. Okuwanika obuwanisa ekipande poliisi ekuyoolerawo, naye abaana batambula ebyalo bisatu nga tewali poliisi kyebakoze. This time round Abannayuganda mwansanyusiza. Kino kye mwakoze wallahi nakisanyukidde nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukole bwe mutu bwe mufundirizaako omu. Mumunyige. Mbagala nnyo peace.